kakati ekyo kizimbe ekyenkolerako kwennyini kwe bazze ne banziba edduuka ne balikaliza. So omuvubuka Beebo, everyone calling me neyanziza naye siri mu mbeera eyogera wengezaako okwogera amaziga gajja mangi yoyogaye. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egwa makerenda. Ekibuga Kampala abannakampala abakeera kuba nti nno banoonyamuko okulaba nti bafuna ekigulira amagala eddiba wano na wali batakabana nnyo okulaba nti ensimbi zigenda maaso n'okuba nti ziyingira mu nsawo zaabwe wakati mu bisoomooza ebingi wabula wakati nga bakyanoonya akasimbi bangi babeereyo nga babeetegereza babalinde baggalewo ebifo mwe banoonyeza ate bo bajje babigula oba babimenye bagende maaso n'okuba nti bafuna ebyendola oba ebyabbule mbuufu omu oba obulala. Abasiddi omusunsuzi erinnya lyange agaliwo omukutu kwe tuli olunaku olwaleero alina omukyala gwendi naye mukyala musuubuzi mukyala adiringa mu kuleeta zihabaaya mubuufu omu oba obulala wano era ayambaza abakyala abasiraamu n'abakyala abalala mbuufu obwo wabula ebintu tebyagenze maaso nakuba nti bimutambulira nga bwe tugenda okuba nti tuwuliriza obubaka okuva gy'ali. Buuza ku mulabi tugambe ebigambo. Abalabi mwenna mbalamusizzaako n'ekiramuso kyaffe eky'obusiraamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Alaikum salaam. Tubaniriza ku mukulu gw'omwami ono. Omukyala gwendi naye erinnya amanya bampita Lunkuse Shakira. Okozesa lya Hot LS. Ku TikTok nkozesa lya Hot LS. Yes. Nagenze maaso n'okulaba nti waliwo embeera eyabadde egenze maaso n'okuba nti ekutuukako. Eyo gye twandyagadde okutegeera yatandise etya era byawedde bitya bwe biba nga byawedde. Kakati lwali lunaku lwakutaano wiiki ewedde. Ne obudde ne tukeera ng'omuntu yenna wakeera nagulawo omudaala gwe n'otuula olinde olabenga oyingiza 10. So olunaku yali nga bwe lwakeera ne luziba. Ne tuggalawo ffe tulwawo nze nga nze sirwawo kuggalawo dduuka lyange naye nga nsangibwa ku Pentagon Plaza, Pentagon City Plaza Nabugabo wansi eno opposite Apple building. Kakati ekyo kizimbe ekyenkolerako kwennyini kwe bazze ne banziba edduuka ne balikaliza. Yes. Naye ng'ekintu ekyo kyabaddewo ku lunaku olwokutaano olw'eggulo nga bukyalaba n'okulaba tebunnaziba. Bwali tebunnaba kuziba kuba nze twaggaddewo essaawa 12:45. Kuba kati ennaku zino bizinensi ntono tetuli mu sizoni ya Ramadhan tuba tukola tulwawo nnyo. Business ntono kati tolwawo nnyo. Kati munnaye nga tuggalawo muwala wange yasembayo nga ggalawo omukozi gwenkola naye ku dduuka yaggalawo essaawa ezo 12:45 nga paakinga bintu bye bulungi nnyo kasawo ke atekamu simu ye biki nga ggalawo. Bwe yaggaddewo n'agenda n'akwata amakooke n'agenda straight n'ayita mu buyisa alina we yakyamyeko nga kamera we zimulaga. Kakati neighbor wange n'asigalawo because nze wenkolera amaduuka gali 2 gatunudde mu kkubo. Agasigadde gali mu nkuba eri nti bw'ova ku gange olina okuyita mu kakubo n'olaba abalala n'odda mu kakubo kali n'olaba abalala. Yes, so I only have one immediate neighbor yandibadde agamba nti ankubire ku nduulu or something oba ankubire kasimu. Ne unfortunately naye yaggaddewo we twaggaddewo yaggaddewo ssaawa emu yennyini. Gwewagalawo 12:45 ye naggalawo ssaawa emu yennyini 15 minutes after. Naggalawo n'atambula n'agenda. Kati aba yakaggala wagende ku ssaawa emu n'eddakiika 15 ne walabikwawo omuvubuka eyajja ku dduuka lyange n'akutama. Bwe yakutama n'atandika okuggala amaduuka galina egundi tugazawo kufulunnya 2 ebweru 2 munda. So n'akutama n'asooka n'aggula sayidi emu esooka n'emwanguyirya kuba n'ayingiza n'omukolo n'akikitanya kuba teyagulawo agulemu ey'omunda.
nakikirata kuba yalwawo nnyo nakitanya eside n'agiggula n'abanga aggulawo kati eno nga tesobola kwegula nga ne tanaba kuggulawo nakitanya side eno mukamera ntulaba nga bimutawanyizaamu n'atambula n'agenda kati bwe yagenda n'aweta n'agenda n'amala nadda oba alina kisumuzo kirala kye yaleeta oba kye yakozesa oba masitaki nakitalanya esayidi endala nayo n'agigula munda n'ebweru so nayambusa ekijji kati bwe yayambusaako ekijji naye akyambusako halfway nga bw'onogamba nti wano walikyeka omuntu wawe akyalimu kati n'abingiramu n'abeeramu okumala eddakiika ngaaga asatu yes kuba yagenda okuvaawo yayingiramu ssaawa 1:15 yavaamu ssaawa 1:45 that's a full hour almost dakiika 3 almost dakiika tibala 15 ze yajjiramu yes dakiika ngaaga asatu yes so nayingira n'abeera ndowooza ng'akebera ssente kuba sooka n'akebera seefu eyo n'agikunkumula n'akebera ebitabo n'abikunkumula bipapulapapula n'abisuulasuula so byonna kapeti nga talaba nnusu kati n'amala mu kufuluma n'afuluma n'ekiveera ky'engoye ekisooka kya black yakijja mu dduuka n'afuluma n'agenda bwe yafuluma era n'azzaawo bulungi nnyo ng'omuntu aggalawo ewuwe ng'aggalawo ewuwe bulungi nnyo kakati nazzaawo bulungi yo n'afuluma n'agenda newe yatuuka eyo ndooza n'abako wabiwumuuza oba gwabiwa n'amala nadda rawundi ey'okubiri yes nadda rawundi ey'okubiri kati mu kudda rawundi ey'okubiri bajja abavubuka aba nga ye akulembedde omulala ayina ekikutiya bino bye basibamu engoye ze China biba binene nnyo emabega kati ebyendibota sinabyandibota wagana ebimu babanga batunze exactly ekyo kisawo kibeeramu piisi nga 10,000 oba 13,000 ez'engoye empange kati munnange bwe baggulawo ogwokubiri nga baleese ekikutya ne bayingira kati awo ne baddizaawo ddala ne beggalira munda ne bazaawo edduuka ne babeeramu era ne basunsula ne bajjamu ezibakolera ne bajjamu ezibakolera era ne babeerawo for some time awo tuli mu ssaawa nno meka tugenze mu ssaawa 2 ez'ekiro ne bamaliriza bulungi nnyo n'afulumya oguntu n'agukuba ebweru awo n'agwesaago okukutiya ogugiragira nga tagusobola nga guzito nnyo n'agugira munne n'akola ki n'akimutikka munne ye yayita eri n'omulala n'akola ki n'ayita eno ne batambula ne bagenda smartly nga tewaliiwo muntu akoze alarm n'abantu baaliwo kawo ne immediate neighbor ngono singa aliwo kuba yamanya alina okuggulawo ne bano abantu bakolera eri mu bukubo nti omuyitako wansi n'omubuuzaawo tasobola nnyo okumanya kigenda mu maaso na bizinesi yeno mu maaso tasobola ate n'ekirala n'obudde bwennyini bwe yabbiramu yakozesa obukugu bw'amaanyi yabaala time abantu bwe babeerera bize nnyo mu kutambula ogenda nti ekizimbe tekyali kiggale nti bakisibye essaawa ziweze 2 oba 3 kiggadde baggulira bafuluma bokka yajja wano nga bantu bakyafuluma we bayingira nti ogira naawe oba oli ajjawo omudaala gwe abantu bagenda abantu bajjayo ddami bakooye kati n'agiraagira so it is very hard okutegeera okuleka ng'ono neighbor wakuli wano yamanyi nti ye ono omuntu nga simumanyi yes kati awo yakozesa obukujjukujja awo n'amanya nti kaninde neighbor we aveewo aggalewo naye ntwale nange nzije ntwale kati ku kyalo tosuubira okuba nti nno omuntu okuba nti yajja n'aggulawo tosuubira kuba nti wayinza okubaawo omuntu ali very close to you people eya accessingako ku bisumuluzo byammwe n'abisazaamu kakati ekyebisumuluzo ekyo wallahi kiri very tricky kati bano abaana abawala be tukozesa ebiseera ebisinga babakwana abavubuka nga ab'omu kibuga kati nze omuwala ogembale naye nakola naye omwezi mulamba naye nasobeddwa ntya nti omuwala ono bwe mba ntambudde asigala ku dduuka omuwala ono yatwala rent ku dduuka for full year yamutwalayo omwana ono tubeera mu season tetutambula na ssente kiro nti weesanga nti okola okuva ku makya nga tonaba kutuula paka n'owumula ssaawa emu kitundu bwoti
ng'okooye n'ogamba sente kansibire mu seefu nti ebiseera ebisinga tuba ne sente mu seefu ye aba akimanyi nti sente weziri kuba abadde namwesiga nti sente bwakeera ku makya ate mwenyini asitwala mu banka nze mbala mwazi muwendo ne mugamba ziri bwe ziti ne bwe ziti keera ku makya ositeeke ku banka bweti ne bweti oba teeka kweno oba kweno bwe kitu bwe kibadde kati nebuuza muli ne ŋŋamba naye okay kale yes ono yabeera first suspect naye sina bujulizi bumala ng'oggyeko ekyo nti yaggulawo edduuka yalina ebisumuluzo sina concrete evidence emuwaayo kumusiba bambi ekyobula abadde ebbanga yonna andaze obwesigwa nti embeera ze si za bubbi then nengezaako okwogera naye ng'omuntu ne mugamba olinayo boyfriend agyewaka olinayo ki nangamba nzaaja ati ne bw'ogyewaka munnange mbeera na sisita wange ne mugamba sisita we alina omusajja nga yakwata mu nsawo n'akebera ekisumuluzo kuba sijja gamba nti twakireka ku meeza affe bwe tuyingira kati alina akasawo olumala okugulawo bwati ng'akiteeka mu kasawo jjukira akasawo ko mulimu essimu oba ne transport balina omukweka ng'abiteekera emabega mu drowa kati there is no way mpozi ng'omuntu omuvubuka oba kolo yamukyalira n'ayitamu paka I mean it's very tricky mpozi n'ekirala kye twawulidde nti nsinze ku Pentagon asoose okubbibwa abantu babadde babaggulawo ku amaduuka ne bajjamu ebintu byabwe ne babatwala nebbo abantu abo tebafuna chance maybe kujja kweyogerako nga bo waliwo abantu nga bamu batalina waanayogera oluusi kasitooko katono nnyo okitegeera tali ku kyakosa social media nti anajja yeyogereko naye nga balimu abantu ng'aba basatu be bakabbira mu kizimbe kya Pentagon kyennyini ekyo era nga baggula amaduuka omukyalo omulala ye babadde bajjanga atunda t-shirt kati nga baggulawo tebatwala byonna atoolako butoozi nti ayinza n'olwarealizinga mu bwangu atoolako n'atwala eddazini nga 3 leero n'atwala 2 leero n'atwala 4 bw'atyo until we yatukkira stock nga mu distributing okeera ku makyanga bamukoze eki bamujeemudda bamutoddeko awo yategeera nti kati wano waliwo muki omuntu ayingira mu dduuka lyange Abaya ebiseera ebisinga tuwulira nnyo abakyala bazisaba abaami tezibeera nnyangu za kufuna mpulira nti Abaya ebadde esemayo be ya layisi mu dduuka eyo ya sente mmeka mitwalo 15 gye gitandikirwako mitwalo 18 22 22 25 28 asatu paka kwa 35 kwembadde nkoma sonna tewasanze saasanze yaleseemu buno yana yalabye obukadde nagamba buno nedda buliko akafuufufufu nagamba no sina gye mbitwala kuba cream yasooka mu maaso kati bino buli bw'oyita stock zino ogenda osembezayo kobooti kati o stock omupya gwe yatutte stock yenna bw'aba yatwaliddwa biba bizibu ekitegeeza baba bakuziza ku zero kakati jjukira tubaite wakava mu yidi aye tugenda kudda mu yidi endala yaguno tuli mu gwakutaano kati mbadde nakaleeta ebintu bino ebya yidi eno ekoze eki ejja kuba kati bino ebya yidi jjukira tebasiiba abantu bajja bagula buguzi kinoomu kwetegeka kati oli ajja bwasanga ekiro ekirungi n'ab'emikolo tebaliiko tebeeteka nnyo nti ayidi yakisibo ngenda kusooka gisibira nnoonye ayitawo yagula kati oba olina okuba nga sitooko oyo omuyina kuba ye tugimanyi nti yalunaku gundi so buli muntu agula olugoye lwe ng'amanyi nti ekyo nkimaze essaawa zino kino nga kituuseewo muyina nkolagana ki n'aba landiroodi b'ekizimbe kya Pentagon wakati mbino muyinawo insurance eba insuring against ebintu bwe biti unfortunately tetubirina because ekizimbe nga kyo twandisokedde ku camera ekizimbe nga kyo kirina camera kina wogama nti olabire camera naye ezo camera walina okubeerawo omuntu ebizimbe ebisinga ne bwoba olaba malls oba bikikakubanga ebizimbe by'amaanyi bibeera n'omuntu nga bonogamba nti ngenze wano kusipiika emunyonyo omuntu atuula wali bw'ati ng'ali ku camera alaba screen ekigenda mu maaso naye kati feeze ez'ekizimbe batega butezi ne bateekaawo bakulaga biwedde like omuntu bamulaga bamaze dda gwe otwalayo ne complaint bannange ne bagamba wait Friday katuzze tulabe ku Friday tewaliwo omuntu atuulawo nti camera ali ku camera alabe nti yugo someone ali ku lujju lw'omuntu oyo yaliwa because bamanager batwala ebizimbe nga bwe bajja okutujjukiza nti bannaye sawa za rent fenna batumanyi
era manyi nti mukyala gundi yali mu dduuka namba 4 mukyala gundi yali mu namba 5 but unfortunately tewaliiwo ng'oggyeko nti singa ekizimbe kibadde kyali kiggale oba babuuze biki era bw'ogenda wa landiroodi bakukubiriza kunyweza kwongera kukufula obadde ogula ya mitwalo 3 leero leeta ya mitwalo 5. Ekisegeeza obubbi bwe bubaawo bubeera ku sayidi yo landlord talina wabiyingiriramu oba kubaako ngeri gyakutaasaamu oba kukola ki ate akutaasa eki bakubuuza wakisibye nti nakinywezezza manya waggaddewo bulungi nti waggaddewo era kati muzzeeyo olabika kebeera ku mukozi wo ebisumuzo meka mwabisuula mubeera mu story ezo. And unfortunately era ngaffe abantu tulina bino simanyi bino ebibiina nga ebirwanira okugyawo influence simanyi futa simanyi biki tetulinaayo kabonda kukagamba nti singa omusuubuzi aba biddwa what happens next what next we don't have that. Temwina bino bya welfare byentera owulira tetubirina nti omusuubuzi ffe omupenta tetubirina nti omuntu omukyala bw'aba aleese nga alina proof nti yabbiddwa mu butuufu nga yabbiddwa what happens next ayambiddwa atya tebiriiyo kati kitegeeza maybe KCCA erina okujja n'enforcing ab'ebizimbe ebyo cameras ezo nekibeera nti ekintu maybe bakikola nga abantu batuula kuli live nga boogenda emunyonyo ng'abeerawo wali gwe gumusasuza surveillance n'ebyo tetubirina munnange we bakubba kabaka weddemu. Then away from there ebizimbe ebyo ntera okulaba kubaako aba security abalabika nti nno basasulwa baba beetoolodde bayitamu bakola ki and these people answerable bino webibanga bikutuuse kandi these people answerable at such a scenario and unfortunately they are not answerable. Ekisooka kyabe n'ekizimbe kiramba nga bw'okiraba kale ekizimbe kiringa oba kikisimanyi na kumanya gunene nnyo guli awo nti ekyo ekizimbe kiyinza okuba kiriko basikaali aba kati abeere ku mulyango guli eri n'omulala abeere ku n'omulala kiriko emiryango oba 4 agende mu basement agende waggulu adde eri simanyi buloko simanyi buloko bi adde mbengatto adde mbajini adde mbaki bannange obaawo kululwo kati you can imagine kati tuyinze tugambe yabaddewo ngewange okay yabaddewo yazze n'ayitawokko yabaddewo ssaawa 10 nga ku 12 yabadde ali mu buloko si batumaliriza ku nsonga eno kozi bintu bya nnaku bangamba omusolo gulinga musolo mu bizimbe ebyo kozi wa KCC ajja n'akukima ifris naye eri awo wominga 18% erijje mujje ebintu wano mu budde nga buno waliwo provision yonna eya UR osobola okuba omulanga nti bayinako ke basobola okuddiza at such a moment abantu abandi badde batulwanirira bebo abali mu bino ebizimbe oba rather ebyo bataddewo byafuta oba kiki oba kiki oba ogende ewa oba atwala abasuubuzi abo kasiita oba ogende ewa kasiita naye naye tasobola kukuyamba tebalina bye basobola kukuyamba kuba tewaliiwo teeka ndowooza lituyamba singa omuntu aba atuuse nadda ku zero bwa teriiyo nkolagana yona yakwekwakwata nti oba bannange omukyalo naye bati naye okusinzawo bati kwe tuyambagana tukoleko kye tukola oba twandigambye nti naddukidde mu abo abatusaba emisolo egy'okumukumu simanyi ba infris simanyi bani kale batuddizeeko naye otandikirewo ng'otuuse mu kino kuba obadde owaayo mbadde empaayo osasula kati nze sasula okuva ku kasasiro kati n'amatala batandise okugabala nti bw'oba osasula olina ettaala 12 buli ttaala amasannyalaze lya mitwalo 3 bitali sasula emitwalo 3 omwezi buli ttaala nti oba olina ettaala kati tulina amatala oyinza okusanga olina amatala 18 buli ttaala osasula emitwalo egyo omwezi buli mwezi kati bala amatala 18 emitwalo 3 times 8 amataala 10 gokka giba mitwalo 3 kati bali ogatako 8 in fact giba mitwalo kumpi nkaaga otoolako giba emitwalo 5 mu 7 mukwana ebyo nebena babiyisa nga bebaagala okukola ne mulwana ne muyogera ne bagamba nti kale mugira mulindamu ne basooka balaaza ne badda era ne bakikomya nga balaba mulaajanye mwekubidde omulanga this is too much naye nga webitwe baba balina obikolera bajja ne babala ne babala ne bagolina okukozesa amataala ameka ne bagabala n'omanya nti kati ekidirira
kyekyo nga tuva ku kino obubaka bwo eri ba landlord aba Pentagon ekizimbe mwokolera wewatuusiddwa obuzibu n'ebizimbe byonna ababatwala bubaka kiboobawa naddala mu scenario nga zino kubanga maybe gwoyogedde ne bangi nga bogambye nti Pentagon olina abalala 3 bomanyi be babbye ne babaleka era nabo nga bali mu mbeera mbi bubaka kiboosindikira abantu bano mu butuufu olaba obubaka nolina busindisi I think kino kibeera kya buntu n'ogenda tugambe mu mbeera nga nze obujulizi nga mbulina n'otuukira landlord kuba tetulina bibiina bitugatta bituyamba mwezi ensonga tewaliwo mateeka gatuyamba nti omusuubuzi singa ababbiddwa nga wa mu kizimbe gundi wano we tutandikira tetubirina kati obeera very lucky nnyo okusanga landlord nga ayina ekisa n'agamba ogenda kukola otya oba n'akusonyiwayo oba emyezi 2 nga bw'okyayiyayiya kakapito nga bw'okyagattagatta ky'otasobola kufuna okuleka abamu abatono ndowooza ekitasoboka ne kati landlord ng'owaffe gwe sijja kwatuukiriza linnya either era bw'ogenda n'omumalako ennyo emirembe banzibye byanzibye bakuweereza bbaluwa ekuba ku kisimbe ebaluwa eyo nga tewaliwo notice esooka ye bwaba kugoba kati osobola okugamba nagamba nti omwezi ogujja tuli mu guno gwa mukaaga rather gwakutano ogw'omukaaga edduuka ndyagala ngalaba omuwanyi obuzibu with immediate effect yes ate n'olivaamu oba ne baliggala temulina mateeka gaba protecting ng'abapangisa ku bizimbe ebyo mukwano olaba nannyini kizimbe yakeera ku makya n'azimba ekizimbe kye kati gojja omunyumiza oyo nonsense genda ozimbe ekikyo anti naye muba n'amateeka agaba protecting ng'abasuubuzi awo oba olwanye nnyo but ne bwe baba protectinze emyezi 6 ng'oli agobye mu kizimbe tolina kapito bakubbye toba nakiddako bakuyambye ekimukwano esegeeza mu mbeera bweti landlord didn't come through for you yadde eddakiika emu bweta kati agenda kubuza ekizimbe kyabadde kigale nti babuuse kibuuke nti amunnange nagaddewo saa 10 buli mangu kyekikugazaawo amangu galangawo ngaekizimbe abantu bakola ki kyonna kyonna bakigadde oba sikyotereza kufulu obadde balina gwe yabuuza alina eyasookayo nga bamubbye namugamba kufufu okozesa sammeka oli namugamba ebbeeyi namugamba lwaki togula kufulu zino ez'emitwalo 5 banakuyitawo kubba ngula kufulu ez'ebbeeyi atamanyi nti n'ebisumuluzo babyoza ye ansa gyagenda okukuwa and bw'olemerako nnyo ojjoze oyakolera mu ddala namba ki mumujemu because you're becoming a problem. Okay. Ngenda kubanga sharinga videos ezo eza CCTV ebyo bibadde bakunyonyola nga ebya happenings cause byonna byatuuse nga taliwo naye bya happenings ku camera nalabye footage wamufunye ngenda kubanga muteekako ku video eno. So omuvubuka Bebo everyone calling me neyanziza naye siri mu mbeera eyogera wengezaako okwogera amaziga gajja mangi yoyo gaye yoyo so eno ye part 2 nga ngezaako okubalaga kamera nga bwe banzibye ndowooza mulaba ogugugu nga bwe yagusitudde eno yabadde actually last part mulaba edduuka walisiba bwazzaawo bulungi mugenda mutasobola nakisitula ekintu kyamulemye ogwo nno gwakubiri ng'akomawo gwakubiri gwabadde gumulemye n'okusitula ng'atwala omugugu gwange atwala ebintu byange edduuka ddamba wuuyo agenda olwamaliriza. It is so unfortunate. It's very unfortunate. Tugezaako okukola ng'abakyala n'ogezaako okukola wejje mu bwavu naye zino embeera ezitutuukako and we have no help. Tewali muntu agenda kuviirayo mpozi ng'olina omwami nga ali well off anagamba you know what guguno omutwalo gwa $1 ddamu okole naye kati bw'osanga nga tolina muntu agenda kukwata ku mukolo oba ogenda kudda mu ki mazima ddala oba olina omutima omunafu si bwa malaaya si bwa malaaya abamu tusangibwa tulina responsibility we are looking after kids naye olina jja naggulawo edduuka lyo nakutuusako ekintu ekifaanana bwe kityo mazima ddala baabo mubalaba bali babiri olwo batwala omugugu omulala bayingira okutwala omugugu okupakira
awo nate wali yaliwo abantu bagenze dda naye nga teno wansi abantu bakola n'ekizimbe kikyali kiggule so the building is still open people who are still selling bayingira omulundi omulala okukola okutwala ebintu byange naye alhamdulillahi rabbil alamina Allah gosinga okumanya let's look and see atulabe kyekiddirira mema wadde mwagala kunnemesa kuddamu kukola Mungu mugagga munyazi Mungu mugagga business ajingira nga nagwe nzibye alhamdulillahi rabbil alamin Allah jabaamu ekisinga obulungi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh abana obudde butukutte bukwasa olunaku olwaleero naba kumaliza nina abakyala benjagala okwebaza bambi njagala aka message kano mukabatuusize Minata sija point kuhamu nali naye 2 weeks back oyo muwala ate allono mwene mbira gye ndi mulo kuba nti sikola nti banka zizza Allah akugezesa kati waliwo fa abantu oga ntutunda bya bay tuli high class bichi naye omuwala Minata ali kuhamu tujeregaze jikanye engoye zaabwe ena kitundu bichi fe tunda za bay bichi ali musamu kitundu atandika kwena kitundu ye muwala yankubidde essimu wallahi nambuuza hajati enamba yereeta mannya ki yampaiza ku TikTok nangamba bakwitaani nti ye nanjozayoza nangamba mpa amanya gona bukimu omwana oyo yampaiza sente zesigenda kwogera muwendo kuba abantu bangi bampadde sente nyinza okunafuyamu somewhere omwana amperezaawo sente right then simumanyi mumulaba bulabi tujerega ebintu byabwe wallahi nawulira nga nsoomozeddwa mu maaso nempira nga sikyategeera omukyalo omulala mami gadget yakubye omulanga gw'amaanyi Zuzu collection ne wabeerawo Mimi's collection akola ne Farida Nakazibwe kwegamba bakubye omulanga n'abalala bonna abampereza kubanga abamu tebagala bakubira ogenda kuddamu okuba ku simu nga teziriiko kuba alaba obanga asiranye abaana abo kati wenjogera tiketi egenda ettaka egirina Mami Gadget, Zuzu collection, Minata, Mimi's collection. Waliwo n'omukyala ampereza ssente omukyala ampadde emitwalo 10 bambi abateekako buteesi sibamanyi bakubira bukubizi masimu naye buli muntu atadde 10, 5 omutwalo ku simu yange bambi sawa wakitiibwa Allah yasinga okumanya yalese embeera anamushuwa agenda kujinga gawalizaamu amina waliwo omuntu sigenda mwatukiriza linnya naye musiraamu ampisa olwaleero era bwo sijja kubaga oba musajja oba mukyala sijja kukyogera naye yeetegedde ampisa olwaleero nampa $4 neyanzenge buli omu wajje abampereza edduwa and kyewuunyisa nti bano abantu abali kuli kunyamba tekuliko famire yange nemu tekuli bantu ba social media nkwebaza Sheila Price wakoze omulimu ami n'okola ankunda mwebale mutaddeyo buli omu waliwo omulala muyita Queen naye ali okwo just Queen oba Queen's what oba Queen's family yankubidde amasimu n'ateekayo but the amount of money I'm getting era ngamba singa tebanzibisandi zifunye kuba mbadde sikyakukola sibula abantu akadde nkolera ku Pentagon Plaza bana itugenda muyidi ngenda kuleeta ebirungi nsaba mujje munzizeemu amaanyi ndeeta ebirungi mu bitwale ate nange nsobola okulanga weddabulula nanga ate nnyambeko ku bantu abo kuba munda z'omutima omulungi yes neyanza nnyo neyanzenge assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kale abanaye akadde katukute abasidio nsuzi zirinya lyange Rukia yabade ku camera. Thank you so much.